Kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza. Mbasasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mwabakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero, mbaagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Mwabafiiriddwako abantu bammwe, nsaba emyoyo gy'abagenzi. Katonda agiwummuze emirembe agiramuze ekisa, agumye emitima abaka ab'eŋŋanda ssaakati n'ab'emikwano. Mumbejja Aisha Nasolo ge gange mba ntuuse okubeera nga ate nkutuusako updates. Amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda, ssaako n'ago agagenda mu maaso wabweru w'eggwanga, ssaako ate n'ago agagenda mu maaso munnange mu bulamu bwa nkuba kyeyo. Obutereevu nagwo nneewaayo okubeera nga ate nga kuleetera. Kyenkusaba kiri kimu, subscribe nga teekako akadde, like nga video eno tojja kubeera nga ate munnange wejjusa yeese. Naye nga leero sireese nno mawulire wabula ate oluvannyuma ngenda kuba nkomawo nago, naye nga fonnaawo ngenda kuba ate njogera ku nsonga emu y'akatambi ako obutereevu k'olengera ku screen yo essaawa eno yennyini. Mwana muwala tannategerekeka mannya, naye kitegerekeseeko nti abadde atawangalira wali oba abadde akolera wali mu ggwanga erya Saudi Arabia nga housemaid mu nnyumba y'Omuwarabu. Munnange ono bw'atyo akwatiddwa ne kondomu nga yakakolera bakama be wiikisi 2 zokka. Mukwano gwange gwe ateekateeka okulinnya ennyonyi okugenda mu mawanga g'Abawarabu, nnyongera okujjukiza nti bano abantu nga wakatuuka mu nnyumba zaabwe bakebera ebintu byo, ne bwe batakulaga nti babikebedde wabula bo bafuna engeri yonna. Bayinza okutambuzaamu oba ne beefuula nti balina gye bakututte bo ne bakebera ebintu byo, olw'ensonga nti ekituufu kiri nti baba tebakwesiga. Engeri gy'oba ng'oyawukana nabo mu bintu bingi nnyo, kali kyazaawukana, kala eyawukana, ekyo ffenna tukimanyi. Kwegamba buli kimu kyawukanira ddala, ekituufu kiri nti baba tebakwesiga oba baba tebatwesiga. So kisuubirenga okubeera nga wonna w'ogenda otuukira bayinza okulaga yeesi nti bakkebedde, oba bayinza okutuma ebintu byo ne babikeberawo nga naawe wooli, oba okwefuula nti tebakkebedde naye ng'ekituufu bakoze eki, bakoze dda check-up mu bintu byo. Bayinza okubaako we bakutwala ne beekebejja mu bintu byo. So munnange nga tonnaba kubeera nga atobaako ekintu kyonna gwe kyoyagala okupakira. Abaana abamu babakutte n'ebiragalalagala, bano abalimu embeera z'okweraguza, abalala babakutte n'ebintu bingi nnyo, bingi ddala. Nga tonnaba kubeera nga ate obipakira, munnange manya nti ogenda kubeera n'amagezi agafuba olaba ng'obikukusa baleme biraba, kubanga munnaye ne woonaakola otya, bano abantu bo ebintu bakola ki, babikebera. So munnange mwana muwala ono naye we gwabadde butereevu ne baggwa mu bintu bye ne basanga mu kondomu nga yakabakolera wiikisi 2. Mukwano gwange ngenda kusaba oteekeko wansi awo ate mu comment section gwe kikyolowooza ku mbeera eno. Mwana muwala ono yabadde mutuufu okutambula ne kondomu oba yabadde mukyamu? Nze nno ekintu kino ngenda kyogerako mu ngeri 2. Esooka yabadde mukyamu ate ey'okubiri nti yabadde mutuufu batya. Engeri omwana muwala ono gye yabaddemu omukyamu nti ffenna tukimanyi bulungi nti omwana yenna okulinnya ennyonyi n'agenda mu nnyumba y'Omuwarabu, ne weetaba nnyumba ya Muwarabu wabula n'aba nga agenze kola nga housemaid, kitegeeza agenze mu nnyumba ewantu wonna. Tumusuubira okubeera nga agenda bbeera mu kifo kimu, tagenda kutambula kugamba obwa housemaid bwawukanako ne gino emirimu emirala. Emirimu nga woonaalaba gye n'emirimu emirala gyonna egy'ewabweru mu mawanga ag'enjawulo, nti omwana yeesi alina obudde bw'akolera, then ate obudde obulala asobola okutambula n'agenda yonna gy'ayagala. Naye ate ono housemaid ne waba atambula butereevu alina kubeera ng'akola ki, ng'atambula ne bakama be, unless otherwise ng'ennyumba gy'oguddemu bali modernized, nga bagenda kuwa kye tuyita off day eyo, era nga off day eyo ogenda kutambula yonna gy'oyagala. Yes, abaana abamu bali mu mayumba g'Abawarabu naye ng'ate babawa off day buli wiiki oba buli mwezi. Omwana n'afuluma n'agenda, oba agenzewo oba alina musajja n'agenda n'alaba omusajja we, oba agenze muzimolo, oba yonna gy'alaze, naye ng'olwo olunaku luba lulwe lwakukolerako by'ayagala. Naye woogwa mu nnyumba nga b'ebyo tebabimanyi, kitegeeza ogenda bbeera mu nnyumba mwokka. Woba otambudde olina tambula n'abakama abo ng'era mulina gye mulaga era mukomewo naye. So omwana okubeera nga agenda kola mu nnyumba ya Muwarabu ne yeetegekera kondomu ng'ate akimanyi bulungi tagenda kubeera ng'atambula, mu butuufu ekintu ekyo kiba kyewuunyisa. Osooka ne weebuuza yabadde ategese kwegatta n'ani? Ayinayo omusajja nti yali asuubira nti lululi bwolwo n'amusisinkana, ayina munne yazimutuma, baazimutega butezi mu bintu by'ekyo kikyo. Yali alinayo essuubi ly'okwegatta ne mukama we n'omwana wa mukama we, kyo kikyo. Kwegamba ebibuuzo tuba twebuuza bingi nti yali yeetegekera mbeera ki? Kati nno ebyo byonna bye njogeddeko biyinza okuba ebituufu.
mukwano gwange gwampuliriza kubeera still n'akatambi kano obwedda gye katambulira butereevu obwedda ebintu nga bino mbirabako mu comment section nga bamu bagamba Uganda ejjudde abantu abataagaliza oyo omwana bino ebintu baabimuteze abamu nga bagamba nedda oyo omwana alabika alinayo omusajja we nga bambi yali asuubira omusisinkana abamu nga bagamba yali ayagala kwegatta na boosi we nga yeetegekera munnaye boosi we wanaabazze nga munnaye ate alina ekikola ki ekimukuuma okufuna olubuto oba obulwadde abalala nga bagamba yali ayagala kwegatta na mwana wa mukama we abalala nga bagamba omuwala ono teyalina kigendererwa kibi wabula yali yeetegekera mbeera yonna yonna just in case waliwo ekizze ajja kubeera ki protected so munnaye nange wengenda okukugambira nti ebyo byonna bisobola okubeera ebituufu amazima gennyini tetunnatulako na mwana oyo kutunnyonnyola ye nga ye lwaki ate yasangiddwa ne condom kisoboka okubeera nga munnaye condom baazimuteze nga munnaye oba ye kennyini yabadde ategeka ebintu bye by mistake n'aziteekamu kubanga ayinza okuba abadde mukyala mufumbe Uganda so ng'ebintu bye byayitiddemu of course yapakidde bupakizi bintu bye n'atamanya nti condom zikoze ekizigendeddemu ekyo kisoboka era kisobokera ddala kisoboka okubeera nga ye kennyini oba kisoboka okubeera nga si eyazitaddemu wabula nga waliwo omuntu omulala eyazimuteereddemu oba eyazimuteze n'ekigendererwa amuleetera obuzibu oba amulemesa okukola ekyo nakyo kyakubiri kisoboka ekyokusatu kisobokera ddala era okubeera ng'omwana ono yennyini yakutte kondomu ezo n'aziteekamu nga ye alina embeera gye yeetegekera okitegeera ng'agamba just in case munnaaye bino byempuya kuba munaye tuwulira ebintu bingi boosi yafunisiza Kadaama olubuto boosi yasiize Kadaama obulwadde boosi yakoze biki so omwana ono ng'agamba just in case nze nga kintuuseeko oba mukama wange ajja nsooberera munnange tusobola okukitwala mu maaso naye ate nga nkola ki nga ndi protected eri obulwadde neki n'olubuto ekyo nakyo kisobokera ddala oba omwana w'ewaka ng'oyo oba ekirala ate era sitiirwa ekyokuna kisobokera ddala ng'omwana ono bambi oba oliawo abadde ayinayo omusajja we nga naye ali muzinensi nyongera okujjukiza nti era sitiiru muzinensi oba obadde wa mazima nojja nga obadde oyinayo omwami wo nga muli bafumbo lemiso ogenze Saudi Arabia then nga oyina omwami wo naye yagenda dda Saudi Arabia still bakama bo baba bategeera osobola okubanyonyola ne bagamba bannayinze wano ninawo omwami wange era still baba basobola okukkiriza n'okola ki n'ogenda n'omusisinkana yekyaba bakiyitamu era bakimanyi oba obadde wa mazima n'obanyonyola ate nga nabo tebalina buzibu basobola okuwaayo olunaku n'ogenda n'osisinkana omwami wo so ekyo nakyo kisobokera ddala okubeera ng'omwana ono ayinayo omusajja eyo mu Saudi Arabia era nga munnaye yatambula n'obuntu bwe buno just in case basisinkanye n'omwami we nga munnaye bonna bakola ki bali protected so ekyo nakyo kisobokera ddala wabula ekituufu kyo kiri nti bano abakusanze ne kondomu ezo bo banaategeera byonnyonnyola ekyo kye kibuuzo ekisinga okubeera ekikulu nti yes ng'oyinza okuba wataddemu kondomu ezo ng'olina ebigendererwa byo oba nga munnaye tewategedde okusinziira ku ebyo byonna bye nva okunnyonnyolako wabula ekibuuzo ekyebuzibwa bano bakamaabo abasanze kondomu mu bintu byo bo banaategeera bikiggwe nga ggwe ebigendererwa byo waaki wabitaddemu ekisookera ddala omukyalo oyo omuwarabu yagenda lowooleza ddala nti oba oli awo wabadde oyagala kwegatta na mwami we kyekigenda okubeera ekintu kyagenda okusookera ddala okulowooza kubanga senga teyakirowoozeza of course yandibadde teyeetika mwana ono muzza ku ofiisi ate nno noono eyamwetisse n'amuzza ku ofiisi yakoze kirungi nnyo kuba munnaaye abakyala banene abamu baba n'emitima emibi asobola okukola kyonna kyakukoze ye kasita afunamu okuteebereza nti oba oli awo wabadde oyagala kukola ki kubeera ng'ate weegatta ne bbaawe so gw'oyinza okuba okola by'okola n'ebigendererwa byo nga ggwe naye ate bano bo b'obikolera oba abakusanze nabyo tebagenda bitegeera baana bangi nnyo bava e Uganda nga balimu embeera z'okweraguza zze n'ebintu bye oba ayina bizibu bye kuva waabwe nga ye ayise n'abintu bye bimuyambanga ye naye muganda wange ekibuzo ekyebuzibwa bano bakama bo we banaakusanga okukutana eby'ebintu bo banaategeera nti oyina ebizibu byo jjukira bo ebyo ebintu bye mukkiririzaamu bo tebabikkiririzaamu era bo bagenda kugamba nti munnaayo omwana abadde akola kyabadde agezaako tuloga baana bangi betuwulidde nga babakutte n'ebyo ebintu naye obuzibu bwe tufuna nti tetufuna munnaye tetufuna chance ewuliriza ku sayidi yaabwe oba oli awo twanitegedde ekituufu kyeki we baba nga tebalimbye so mukwano gwange nga tonnaba kubeerako kintu kyonna ky'okola mbu weetegekera biki mukwano gwange beera mwegendereza nga tonnaba kubeera ngo obaako n'ekintu kyonna ky'ossa mu keesi oba mu nsawo yo gy'ogenda okugenda nayo mu nsi y'Abawarabu mukwano gwange beera mwegendereza
biki byopakira kuba ekituufu kiri nti ebintu ebyo byopakira bigenda kuleetera obuzibu, bigenda kukusibisa, bigenda kukuttisa oba bigenda kutikkisa odde Uganda. Abaana abamu bateeramu ddala ssente okugenda mu mayumba g'Abawarabu okukola. Omwana n'omuwuya nateekamu obukadde 2-3 n'ate ne bakuzanga ne wiikisi 2 oba 3 tezinnayitako. Mukwano gwange ezo ssente ziba nnyingi nnyo. Ezo ssente z'olaba ye kapito w'abantu abamu mu ggwanga Uganda. Ekyo kye mmanyi abasinga ku mmwe mukimanyi. N'obukadde 3 kirabika bungi. Oli alina ka bizinesi e Uganda nga kapito waako wa 2,000, 3,000, 10,000. So mukwano gwange gwakutta obukadde 3 n'obuteekamu ogenda ofune akakadde omwezi oba 9,000 oba 8 omwezi. Mukwano gwange respect that money. Buli ky'omanyi nti kigenda kuleetera obuzibu, mukwano gwange gezaako kyewala. Gezaako ddala okyewala. Oba osazeewo nti ngenda mu nnyumba y'Abawarabu, manya nti buli kimu okyejjiddeko ddala nga n'ekisookera ddala mukwano gwange feelings zo oyina woozisibye kubanga gojja kujja ng'olowooza nti munnange mukama wange waanajja ndi protected. Nga lwaki oba okkiriza okwegatta ne mukama wo mukwano gwange? Lwaki oba weereetera obuzibu? Abaana abamu bakola ebintu ebyo nga balowooza byalumuze. Kyennyinza okubbirako ba kyennyinza okugamba, ekintu kyonna kyonna kasita okitandika omulundi gw'ogusooka kiba kizibu nnyo okivaamu. Wano wengendera ku baana abaana bagenda basaba emirimu n'asalawo yeegatte ne boosi we olw'okuba ayagala omulimu. Ekintu ekyo togenda kikola lumu. Ogenda kwegatta naye akuwa omulimu naye gwe kimanyi nti ogenda kufuuka malaaya ye era okukuuma omulimu ogwo. Ogenda kwegatta ne boosi waakuwa omulimu naye era ogenda keepinga on nga weegatta naye osobole okukuuma omulimu ogwo. Era otuuka ekiseera nga tokyasobola kwegatta naye agenda kugoba. So ebintu ebimu tubikolenga nga tutaddemu okulowooza nti weegatta ne mukama wo omulundi ogusookera ddala kigenda kubeera kizibu nnyo ate omugaana omulundi ogwokubiri. Ayinza n'okukwata nga lowooza weekoza. Lwaki oba okkiriza omulundi ogusooka ate ogwokubiri n'ogaana? So mikwano gyange tubeere beegendereza nnyo ate tubeere bagumiikiriza ate era tumanye kye twagala. Buli woba ogenda okukola ekintu kyonna kyonna ekigenda okuleetera obuzibu, sooka olowooze ku nsonga lwaki wajja. Ddala mu biro, ddala mu bigendererwa byo ng'ojja mu nnyumba y'Omuwarabu mwalimu okwegatta ne bbaawe. Kubisamu akafaananyi nga bakukutte ne boosi w'oyo. Mu butuufu ogenda kwogera ki? Ogenda kukola otya? Senga bakeera ku makya ne bakutta oba ekintu kyonna kyonna ne kikutuukako, abaana bo boolese Uganda, famire yo, abantu bo bonna obalese otya? Bwe baba abaana bo obalese otya mukwano gwange? Obalekeddaani? So ebintu ebimu bye tukola tuteekemu okulowooza. Zino kondomu wabanga ddala ekigendererwa kye kyabadde nti munnaye yabaddeyo n'omwami e Saudi Arabia, zaabadde za mugaso nnyo era tumubalamu amagezi okubeera nga munnange yasobodde okubeera nga yeeteekateeka obutakola ki? Obutasobola kufunira eyo olubuto oba oliawo n'obulwadde. Oba oliawo we baba baazimuteze munnange tumusaasiddeko nnyo. Omuntu oyo yenna yenna eyakimukoze Katonda akole ki? Katonda amusaasire. Wabula nze kye mmanyi kiri kimu nti ensi eno yeetooloola bwetooloozi. Buli kintu kyonna kyonna ky'okola nga ki? Buli kintu kyonna kyonna ky'okola nga kibi eri munno. Munnange naawe ssuubira okubeera nga kigenda kukola ki? Kigenda kukuddira. N'olwekyo twegendereze. Oba munnange wabanga oba oliawo yaziteekamu nga tategedde, munnange tusaba Katonda amusaasire era okubeera nga bakama be bamuziza ku ofiisi. Katonda alina ensonga lwaki buli kimu kibeerawo. Oba oliawo alina ekirala munnange kyakola ki? Kyamutegekedde. Wabula wabeera nga ye kennyini yaziteekamu ng'ekigendererwa kye oba oliawo ng'ebirowoozo bye bimugamba nti munnange mukama we waanajja ajja kubeera protected. Munnange ekyo kyonna ekyo kye yali alowooza si kirungi n'akamu n'akeddagala. Era naawe ali wano ng'ompuliriza nga naawe oba oliawo obadde n'ekirowoozo ng'ekyo nti mu bintu by'otwala ne kondomu ojja ziteekamu mbu munnange singa mukama we anaabazze obeere ng'oli protected. Mukwano gwange totawana kukirowoozaako era kondomu ezo zijjeemu ozikasukire ddala wala oba ozigabe kubanga kyeweetegekera munnange kigenda kutwala obulamu bwo. Senga baba bakusanze bagenda kukutta, ogenda kufuna ebizibu. Ali n'ekirala, how sure are you nti ezo kondomu zo z'otwala mukama wo anaazikiriza? How sure are you? So bannaye baganda bange tumanye ennaku yaffe etujje eyo yonna yonna gyetujje mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo okututwala yonna yonna gyetututte mu nsi z'Abawarabu oba mu nsi yonna yonna gyebeetukasuse. Tubeere beegendereza, tumanye ki ekitututte, tumanye na biki ebisobola otukuumira ku mirimu egyo, tumanye na butya munnaye bwe tusobola okukola ki ate okubeera nga tutaasa obulamu bwaffe, tusobole okudda
nga tuli bulungi ng'ate munnaye n'ekyatututte twakoze eki twakijjeeyo. Ngenda kuba nkusiibula for now. Comment yo naawe osobola oginteerako wansi awo ate mu comment section n'obaako ky'oyongerezaako oba ky'owabulamu byonna bye njogeddeko oba naawe n'otuwa endowooza yo ku biki ate by'olowooza ku mbeera eno senga mwana muwala ono kubeera nga baamukutte ne kondomu mu butuufu ki kye yabadde ategeeza oba gwe nga gwe ki ky'olowooza oba oli awo. Ngenda kuba nkusiibula for now. Goodbye. Subscribing nga oba tonnabateekako akadde like nga video eno naye ng'ate ekisinga obukulu toseetuka. Margaret nze naga Margaret nakamala ne mukama wange wiikisi 2 bino byaggira mu nsawo yange okubeera